Jabungeredde olunaku olwaleero nga waliwo ebipya ebizuuse ebyewuunyisa, ebitiisa, ebikanga, bino nga bisanyusa era nga byennyamiza. Omugenzi kati Moses Kalangwa, Sipiika Nnaalongo Anita Anet Amongo, Minisita wa Ssemateeka n'Essiga Eddamuzi Nobert Mao, Bepone General Kaguta Museveni, ogenda kuwuliriza ogenda kutya. Nze Eke Master Kawandula Bigambo Promax emabega w'omuzindaalo. Kakati nno olunaku olwaleero ebya sipiika bikyayongera okulanda nga bw'olabaawo babadde batuuka abanoonyereza ku buli bw'enguzi mu ofiisi ye ku paaliyamenti era nga kikakasiddwa nti ofiisi ye esangiddwamu ebimu ku byongera okumuluma obujulizi bwe. Wabula njaga tujjukire ku bigambo bino byali bya Mwami Kyagulanyi ku Kalangwa ono nga tannafa. Nkomewo. Muganda wammwe, kitammwe, mukadde wammwe baamutemula Museveni n'abasajja be. Yensonga lwaki olunaku lwaleero towuliranga lipooti evuddeyo ku kutemula kwa musajja oyo Fefe Kaserubogo. Omusajja yali omulema, eyali omulwadde, naye ne bagamba alinnye omuti ogukoma eri ng'ekkanzu ekyatukula ng'omuggo gwatambuza agulese mu nnyumba. N'ensi gwe baasooka kirumira bw'atyo bwe yafa, Kazini bw'atyo bwe yafa, Ssaabasumba waffe Cyprian Kizito Lwanga bw'atyo bwe yafa, Sheikh Muzata bw'atyo bwe yafa. Naawe ali wano ssebo n'ennyabo bannyabo akyebuzaabuza, naawe bw'otyo bw'ojja okufa. Ebigambo bya Mwami Kyagulanyi byazze nga nnyonnyola ng'agamba abantu ab'enjawulo ku bigenda mu maaso era ebiri batuukako, wabula nga bangi bafuuka nampulira zibi. Kati olunaku olwaleero mu bigenda mu maaso ku paaliyamenti nga Nnaalongo Sipiika Anita Anet Amongo yakamala okulangirira n'akakasa nga bw'atagenda kubeera nga yeesimbawo ku bwa sipiika bwa paaliyamenti, era General Muhoozi n'amugamba ne mu paaliyamenti sikwagalamu, njagala odde mu kyalo. Olunaku olwaleero General Muhoozi avuddeyo n'atwitinga n'ategeeza nti Deputy Speaker Thomas Tayebwa ate gwe bataddeko eriiso lyabwe, mbu era okusinziira ku kumala okwebuuza n'okonsalutinga abakulu babagambye mbu Tayebwa ye talina buzibu. Njagala ompulirize bulungi wano. Waliwo amawulire agafulumye nga galaga nti omusajja Honorable Thomas Tayebwa mbu yandibanga yali emabega ow'okubeera nga Sipiika Anita Anet Amongo afuumuulwa, bwe kiba nga bano bombi baali bakola ng'omu deputy wa mulala, omu n'agobwa omulala n'asigazibwawo. Kikulaga ki? Mu mbeera y'eno, on this issue Deputy Speaker, after getting a guidance from the Commander-in-Chief, all PLU MPs and the PLU learning MPs will support Honorable Lieutenant Thomas Tayebwa. Okategedde bino byonna General Muhoozi yabitwitinga era ng'ategeeza nti General Museveni bamwebuuzizzaako n'abagamba mugende wa Lieutenant Honorable Thomas Tayebwa yagenda okubeera nga asigala mu Deputy Speaker. Kakati nno bino nga bitambula bwe biti, olunaku olw'eggulo omusajja amanyikiddwa nga Nobert Mao, ono nga Minisita wa Ssemateeka n'Essiga Eddamuzi, amawulire gafulumye ono yakutte emmotoka n'agenda mu State House n'asinkana Mwami Museveni. Wabula ensisinkano eno teyavuddemu kalungi. Jjukira Nobert Mao ono abadde asuubira yagenda okubeera sipiika wa paaliyamenti addako, wabula baamuyita emabega, baamukosa bye baamukozesa n'abeera nga alumba Nnaalongo Anita Anet Amongo mu mbeera yonna gye muzze nga mulaba nga tujoogerako, nga ye ali shuwa konko nti yagenda okumuddira mu bigere era agenda kwendosingibwa General Museveni, wabula bw'agenza okukya nga ne kuba Deputy Speaker tebamwendoosinzeeyo. Lwaki bino biri bwe biti? Ojja kubitegeera olunaku olwaleero, ngenda bikunnyonnyola. Ensisinkano eno yavuddemu ki? Eya General Muhoozi ne Thomas ne Nobert Mao. General Museveni ne Nobert Mao kansooke nkuzzeko wa Thomas Tayebwa mu mbeera eno owulire gye byava nga ne mu kulumba Anita Anet Amongo Nakasero. Okimanyi nti Tayebwa yaliko, Honorable Thomas Tayebwa yaliko ku bantu abalumba amaka aga Sipiika Nnaalongo Anita Anet Amongo, era ebweru ne kamera zaamukwata. Njagala osooka owulire emboozi zino ng'otegedde nti Hajati Nakalembe gwe ntambula naye ye musomi w'edduwa gw'otambula naye, oyo asomera edduwa bannansi bonna munda mu ggwanga erya Uganda, bepo n'abo abali ebweru wa Uganda. Nkusaba n'obombe vidiyo eno osooka ogituwere ekigalo. Ekyokubiri, otambuze vidiyo eno. Nze Eke Master Kawandula Bigambo Promax mabega wa muzindaalo, kantandikire mu mboozi. Honorable Thomas Tayebwa
ebimwogerwako nga bwe yamanya byonna byali bigenda mu maaso era ng'ono yayongerako ne ku guidance bano abaagende wa sipiika Nalonga Internet Amongo Nakasero nga bagamba nti naye yaliko era oyo gw'olabaawo oyo kigambibwa mbu yali Honorable Thomas Tayebwa ebweru wa geeti eya sipiika Nalongo Internet Amongo. Abaffe ono yali akimyeyo ki ebweru wa geeti ku lunaku lwennyini lwe baalumba amaka g'omukazi? Deputy Speaker yali ayagalayo ki? Wammayo oyo basi yeye mugetufuna bassebo ne bannyabo kigambibwa mbu Thomas Tayebwa abadde omumyuka wa Anita Amongo ye yawaayo mukama we Anita Amongo. In return yasuubizibwa okuddizibwa ekifo ky'obwa Deputy Speaker singa abanga akoperatinze n'abakulu kye baamugamba. Era olunaku olwaleero omulanzi w'olulango Muhoozi Kainerugaba ng'akozesa omukutu gwo gwa X ategeezezza nti Thomas Tayebwa gwe bagenda okuba nga basapootinga ku kifo ky'obwa Deputy Speaker n'ategeeza ba MP bonna aba PLU n'aba PLU leaning nti gwe bagenda okuba nga basapootinga. Lwaki ngambye nti Thomas Tayebwa ye yali emabega w'okuwaayo mukama we? Bassebo ne bannyabo, bw'otunuulira clip eyakwatibwa omukutu ogwa NBS olunaku amagye lwe gaalumba amaka ga Anita Amongo, bassebo ne bannyabo, abasajja baali ne Thomas Tayebwa. Ka clip kolengerawo ku screen, eyo clip gyolaba ku screen, that was Thomas Tayebwa olunaku lwe baalumba amaka ga Anita Amongo. Ekimu kubiraga nti omusajja ono alabika yabadde mu lukwe lw'okuwaayo mukama we, that is Thomas Tayebwa. Bino n'ebisingawo genda ekirungi ekifaananyi mukirabye ddala oyo Deputy Speaker Honorable Thomas Tayebwa oba si ye ng'ono yamufaananya nnyambala ne mu sayizi n'endabika. Abaffe bino ebigambo nabyo byayogera Honorable Kyagulanyi Ssentamu, bino byayogera Mwami Kyagulanyi Ssentamu President ku nsonga ya Amongo. Saga tubyerabire katubiwulire tukomewo tusimbule lumu kugoba kwa Anita Amongo naye ng'agamba nti si ye yekka ne bano babbi banna abalala babi wabula balina kuba bangi era ffena tukanya naye era tugamba nti eyo ekyali ntandiko ekyo kituuza twagala bonna batekebwe envumbo mpozi okukiteeka mu context okunnyonnyola Bannayuganda. Kino si kyakugoba bugobi Anita Amongo ne babbi banne e Bulaaya oba mu mawanga gonna agali mu kago gwa Bulaaya. Nedda, kino kyakumuteekako nvumbo na kuwamba bya bugagga bye n'abantu be byonna byakoze ne bya investinze mu mawanga g'e Bulaaya. Mujja kujjukira nti abantu bano ababba ssente zaffe ba investinga mu mawanga g'ebweru balina zimoolo e Bulaaya, balina amayumba mangi e Bulaaya, balina ebyobugagga bingi e Bulaaya, naye nga babibba mu ssente zaffe wano. Kaakati waliwo etteeka libagiriyita Global Magnitsky. Etteeka eryo likwata abo bonna abenyigira mu bulyake mu kutyobola eddembe ly'abantu n'okulya enguzi, era lirumira ddala okuva mu kubagana okuyingira mawanga ago okweyagalira mu byobugagga by'amawanga ago, naye gawamba n'ebyobugagga byabwe ne gabisaako envumbo. Gavumenti ey'abantu bwe neeyingira mu buyinza ebintu ebyo nga bidde eri eggwanga. So bwe munaawulira nti bataddeko bano bakayiwula aba Museveni, bwe munaawulira nti babataddeko envumbo, baba bawambye ebyobugagga byabwe nga bigenda kufuuka bya Uganda. Era olunaatuuka entebe mu ntebe bepa nga tugamba muleete emaali yaffe eyo abanyazi gye baali babba edde emikono gy'Abannayuganda. So ye kaweefube oyo gwe tulimu. Kale anyway nga tuvuddeyo eyo njagala nsooka enkuzeeyo katono nnyo wali mu district ey'e Kayunga. Abingi bizze nga byogerwa nga byetoololera ku musajja ono kati omugenzi ampuliriza amayikiddwa nga Moses Kalangwa. Abantu bangi abazze nga bakaaba nga balaajana obuyinike obulumi obuyitirivu ennyo nga bannyonnyola ensi nti abatuusizza mu mbeera eyo ey'okubeera nga baliira ku nsiko n'okubundabunda mu nsi yaabwe, abamu n'okutuuka nga bafa. Bagamba nti musajja ono amayikiddwa nga omugenzi kati Moses Kalangwa. Aida Nantaba yavaayokko n'ategeeza ensi nti omusajja ono yali mukwano gwe, naye ekyabaawula kyali kintu kitono nnyo oba kiyite kinene, kubanga Aida Nantaba agamba
nti omusajja ono baali ba mukwano nnyo era nga batambulira wamu era nga bonna bali mu kibiina kimu ekya NRM. Wabula Nantaba agamba mbu omusajja ono kasayingiramu emize egy'okubeera nga atulugunya abantu, agoba abantu ku mataka gaabwe. Sinakindi abamu abaafa kati nga Sserubogo bagamba nti omusajja ono yandiba nga yakinamu omukono. Kakati Nantaba agamba ebyamuleetera okubeera nga bafoolinga out n'omusajja ono bye bimu ku byo byebyo, era empalana yakulira ddala ne batuuka okubeera nga tebakolagana nga bali kabwanango. Lwaki oli yali minisita wa ttaka nga General Museveni yamuwa ekifo ekyo, wabula yasanga okunyigirizibwa kw'amaanyi n'okusoomoozebwa we yabeera minisita ow'ettaka nga abantu bano ate be batwala amataka. Bino byonna nga bitambula nga bigenda mu maaso, waliwo omusajja omulala annyonnyodde engeri omugenzi kati Moses Kalangwa Mukama amuwummuze mirembe gye yamuyisaamu okumuliisa akakanja, okumutulugunya mpaka Moses omugenzi kati Kalangwa atuuse kufa, ng'omusajja ono akyayongera okubeera nga amukumira emimiro n'okubeera nga amukukkulumira beppo n'okubeera nga amukolimira. Jjukira abantu abamu bwe babeera nga bakyali balamu waliwo ebigambo ebitiibwa okubeera nga byogerebwa ku bantu abo, naye ate bwe bafa bingi ebifuluma oluusi ebimu nga bituufu kyokka nga ate ebimu olulala bubeera bulimba bwennyini obw'enkukunala obwedde emirimu. Omusajja ono abadde mugagga kugambye nti embaga ye yagikola naye yagikolera na mu nnyonyi okulaga nti kiraasi ye yali above the ordinary abantu ba bulijjo. Kakati nno ekyamusse teyabadde ennyonyi, yabadde emmotoka eyaddabo kabini era ng'eno nnamba mmyufu. Jjukira nti abantu bano oluusi bwebeera bavuga ennamba zino emmyufu, emmotoka zino ensajja, tebalowoozangako nti ku luguudo kuno kuliko ekiyinza okuleeta accident, nabo ne bafundikira ng'obulamu bwabwe bugenze. Bwe twogera ku nguudo embi, bwe twogera okuvugisa ekimama, bwe twogera okuvuga obubi, naye okusingira ddala enguudo embi, bano tebabirowoozako kubanga emmotoka ze balimu ziba nsajja. Wabula ekyatta omusajja ono luguudo kabenje. Olunaku Kalangwa bwe yali alina omukisa okunzita, Katonda yamuliko. Nina fayiro eno gye mulaba, lino lyali ttaka lya musajja omugenzi bamuta George William Kibalama, yali naggagga mu Kayunga nga yasinga okuba n'amataka. Omusajja oyo amaka ge gali wali mu Ntooke. Famire ye entuukirira nga balina amataka mangi naye agamu bagamba bagabbye. Bazze ku rediyo mbiteekamu nvuga emmotoka ngenda ku ttaka lyabwe ntandika okunoonyereza. Kalangwa oba ani yamusunako eyamusunyako bwe nabyogerako ku rediyo n'anoonyereza essimu yange n'agifuna. Bankubira essimu nga bannimba mbu nabo bantu b'e Kayunga balina ki, balina ettaka, nga simanyi nti abalabe be bali mu kuntwala e Kayunga. Tugenda ku faamu y'omugenzi George William Kibalama, abantu b'ebbaale mugimanyi wali wansi ng'oyise ku Naikonto. Bano mbawadde olunaku bwe naava eno ngenda kuyitira awo. Nabasisinkana wano we twaziika Martin Yangume. Abasajja bwe mbasisinkana bagamba tuli wano tuli mu kamotoka bwe kati. Bayimiridde ngenda mu kamotoka. Tulira wane mabega ebiwandiiko biibino okuyingira mu motoka ono naye simba bw'ati ku luggi nga sivaayo wabbali nga Kalangwa yalimu. Akamotoka ako mujjukire waliwo Primo Kalangwa olumu gye yakozesanga. Nangamba yegwe maganda nti eyanjogeddeko ku rediyo nti kaakati nze Kalangwa gwe wayogerako. Famire ya Kibalamu ogibiyita otya? Konzi siina. Oli munnamawulire nti olina abaana nti biveemu eby'ettaka eryo tebikukwatako. Nandaga pisto ng'alina pisto, ndi mu mmotoka eyiye. Ne mugamba konze mwami Kalangwa mukama wange, ntegeera bulungi, sinywa mwenge, nkutegedde bulungi, sikyaddayo. Kompadde omukisa guno. Bankumira mmotoka okumala essaawa ejo. Nenvaamu, nenninnya mmotoka yange nenvuga nenkomawo. Nenkubira famire eri nembagamba ensonga zammwe nempitira mu mukyala. Konze mbabuulire nti ensonga ennemye sikyaddamu. Kubanga Kalangwa ngenda omutuukako nga yawulira dda puroguramu gye nakola ku ttaka ly'ebujowaalire na Suza RDC Kapiteni Sula Serunjogi. Ekazi 20 mu ekintu. Banzanya akazannyo nentya Kalangwa.
era ettaka nendivaamu neŋŋamba omukyala nze mbivuddemu abaali baleese omusajja oba atwale baalemerako mu kulemerako waayita emyezi egyo 2 nempulira omukyala eyandeta missoni eyo nga yafudde bamuwadde buto afiiridde mu kitanda. Omukyala oyo abantu benaakulabye mumanyi mukyala Ntongo yali abeera wali emabega wa church ya pastor ya Bishop Butaayi. Abantu ba UCC kanisa ekasubi mumanyi omukyala oyo yali mukulu mu church eyo yali ampadde omulimu okubataasa. Yalemerako obutwa gye bwava no kubanga bwagenda okera ku macha ng'ava mu Sayina Jjovu. Kigambibwa nti baayisa ssente mu house gaalo. Yagaana okumpuliriza bw'ati we yagenda. Nze nategeera ne ŋŋamba era kyovula nga sisobola kwogera ku linnya lya musajja oyo gwe bayita Kalangwa. Jinja poliisi mutandike kati muguleewo fayiro bupya mutandike okunoonyereza ku muliro gwayo kyakatale k'ejjinja abantu baffe ne bafiirwa ebintu byabwe. I think it was 2016 2000 what awo omuliro gwayo kyanga nga waliwo embiranye z'ettaka mu katale ako. Mbasaba munoonyereze emirire gyali mu myaka egyo mu jjinja. Kalangwa abadde muzibu nnyo ekibuga ky'ejjinja nga kiringa kike. Abantu baife bafiirwanga ebintu buli waayenda bwe bataawa olutalo ebintu birina okuya. Twogera ebigambo bino ng'abantu bafudde si lwakuba tulina essanyu naye tubyogera mu bulumi obw'ekitalo nti twagalamu ababa basigaddewo mukyuke. Mutegeere nti tuli bantu bannammwe. Tetubyogera lwakubanga bano bonna Haji Kawolongojjo yali NRM kaada ono Kalangwa NRM no. NRM erimu abasajja n'abakyala abalungi nga bwe bafa ffenna tunakuwalira wamu. Nze nabagamba nti nno lwaki alonda Nyakairima bwe yafa twakaaba amaziga. Nobo Mayombo yasooka tukaabya amaziga nga tukyali. Lwaki? Nyakairima lwaki yatuluma? NRM kati saawa eno God forbid ddala Ruhakana Lugunda asobola okufa n'olaba abantu nti bazze ku kkubo basanyuka. Ruhakana Lugunda kati dokita yakola ki? There are so many. Talina woosoma nti Ruhakana Lugunda yakola ki? So twogera ebigambo bino tetusanyuka nti nno kinaye tubyogeramu abasigadde nga muli mu buyinza mukyuke oyokeza bizinesi z'abantu olw'okubanga oyagala awantu awo olemazizza osibye abantu abamu mubase naye omaze ofudde kati bagenda kukuziika muyiike ebinaze watwala ku famire ya George William Kibalama zonna. Ninzenwe Maganda Matiya Kyowolo otudde abayina obuyinza nga mukyali balamu mukyuse tetubalinaako bukyayi lwa Justin tuli NRM no tulina mikwano gyaffe bangi mu NRM. Waliwo ebigambo ebyayogerwa Speaker wa Parliament avuddeko Nalongo Anita Anet Amongo. Ebigambo bino yabyogera omwaka nga mulamba oguyise emabega era nga ebigambo bino byalimu okubeera nga byakusomoozebwa. Ono yategeeza ensi nti tokkirizanga muntu kulinnyako olw'okubanga oli munafu era tokkirizanga muntu kukozesa bunafu bwo kukuteeka wansi. Nalongo Speaker Anita Anet Amongo yayongera n'ategeeza ensi nti nze nkyaliwo wano era ngenda kubeerawo ekisanja kino n'ekisanja ekigenda okubeera nga kiddako mu bufunze. Ngenda kukola nga Deputy Speaker emyaka 10 ate nkole nga Speaker era emyaka emirala 10. Kakati nno ono mukazi wattu mu kwogera bino byonna teyamanya kikyali kigenda kubeera nga kiddirira, teyamanya pulaani eri etya, wabula ono yalabiddeawo nga bye yaluubirira bye yalowoozanga bye yalootako bye yasuubira nga si bwe bityo bwe bizze. Nalongo Anita Anet Amongo ategeeza nti tokkirizanga muntu kubeera nga akulinnyako naawe n'omuleka bw'amala okulinnyako n'ova ku bigendererwa byo
wabula sagala weerabire nakutegeezeza nti ono yayitiddwa mu State House Entebbe ewajja no Museveni ng'ono ali wamu n'oli eyaliko sipiika Rebecca ayitwala Kadaga. Kaakati bano bombi ne batuula mu ntebe ng'amaaso bagasimbaganye, wabula nga General Museveni atudde mu nsonda ng'eri naye abawegese amaaso. Wabula ono yali alina omukuku gw'ebbaluwa n'empapula empitirivu ennyo ezaali zirumika omukyalo ono sipiika Nalongo Anita Among okulyake obulabbayi obukanuzi bwezenga akola bukyatula mu ntebe eyo ey'obwa sipiika. Kakati nno Nalongo sipiika Anita Among yayogera ebigambo bingi nnyo byenjagala ebimu ku byo nsooke mbikusampulingeko mpola mpola nga bwe tugenda mu maaso owulirize omukyalo ono determination gy'abadde ayina era y'ensonga lwaki ono yatuuse n'okubeera nga amaka ge gaazibwa, kubanga ono yaweebwa ultimatum n'ategeezebwa General Museveni nti kakati obwa sipiika leesi ogiddwamu togenda kubeera nga weesimbawo, era sagala oddemu kubeera nga bino ebigambo obyogerako ebyokufuuka sipiika ow'omwaka guno ogenda okubeera nga gutandika oba ekisanja kino kigenda okubeera nga kitandika. Wabula Nalongo Anita Among mu kuva mu State House yalaga nti yali tamatidde, era ono yayongera okugenda mu maaso n'okuyega abantu n'okubeera nga abawa ssente n'okubakubira amasimu n'okuyita mu ba agents be ng'omukyala amayikiddwa nga Nameere okutegeeza ababaka nti nkyaliwo nnyo era ngenda kubeera nga neesimbawo. Ebyavudde mu ekyo ampuliriza bibino bye tulaba okubeera ng'ono obukenuzi babutadde ku mmeeza. Kankujje wa Hajati Nakalembe owulire ebigambo. Salamu alaikum. Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda. Nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Lowooza nga tannasiibula sooka owulire bino nga tannaba kusiibula kansooke nkuwe bino nga tannaba kusiibula otegeere gwe tubadde twogerako era ani ono asiibudde. Amongo wanampuliriza awulirwa mu katambi kano kenkuzannyira awulirwa ng'agamba nti tokkirizanga ku steppinga down, tokkirizanga kumala gakkiriza kubanga bakutiisatiisa. Wano yali Amongo kubanga bakutiisatiisa tokkiriza kujja wansi, tokkiriza kukka wansi, towanika. Never allowed to come down because bakutiisatiisa. Amongo oli ne bwakusiiga erinnya ebbi, oli ne bwagamba ki tokkirizanga, oli ne bwakukolako blackmail, please tokkiriza Amongo. Whoever is, we know the people who are doing it, but you must stand firm. Abakikola tubamanyi naye tokkirizanga. And we must take this country up to where we want it to be. Eggwanga lino tujja kulitwala we twagala libeere Amongo. I have my 10 years as a deputy and 10 as a speaker. Era mbakakasa ngenda kubeera deputy speaker okumala emyaka 10 ne speaker okumala emyaka 10. Yabyogera akyali deputy speaker. Akadde kano akitadde. Ekkulu ery'omuntu wa bulijjo Madamu Anita Amongo, ensonga nti za nsimbi ezibadde zigenda mu maaso n'okulabika nti zibulankana mu palamenti y'eggwanga nti enguzi ebadde efuuse enguzi. Era gye buvuddeko omubaka omu yavayo n'amutabukira ng'agamba nti agende mu maaso n'okuba nti alongoosa erinnya lye mu palamenti eryali lyongedde okulabika nti oba oliawo lifaafaagana. Ku mulundi ogwo katulire omubaka waliwo omubaka yamutabukira nga mugamba nti waayi tugende maaso n'okutereeza erinnya kubanga ebintu birungi si birungi. Uno wano Anita Among needs to clean her name. Twagala Anita Amongo yali omubaka gwe bayita Alliance yamutabukira namugamba nti twagala Anita Amongo olongoose erinnya lyo. Anita Among needs to clean her name. The commissioners need to clean their names. Why is Anita Among running away from debate? Lwaki tayagala tumunoonyereze ku lwaki tayagala tubyogereko juzi nga bakomishona baweereddwa ssente. Free corruption. Thank you, Honorable Arion. Give us space on the order paper to have this matter debated.
tukkirize twogere ku nguzi. The road. The world is aware that there's corruption in this parliament. We want this matter to be debated. Why are you running away from that debate? Ngamugamba nti twagala twogere ku nguzi naye buli twagala ogyogerako ensonga zino ozireeta twagala tuzogere ku lwaki twagala twogere ku nguzi. Why are you making us suffer, running through this country looking for signatures to debate this matter of corruption in this parliament? You need to come out clean. Right, Honorable Speaker. Kakati ebyo omaze okubeera ng'obiwulira ng'omaze okubeera nga obitegeera jjukira bwe twabadde tutandika nakutegeezezzaako olunaku olwaleero nti ekyabadde mu State House olunaku lwabadde lwaggulo wali Entebbe so si e Nakasero. Ekyabadde Entebbe waabaddewo amaziga agatali masasulire nga Katemba si musasulire oluvannyuma lwa General Kaguta Museveni ono okubeera nga okusinza ku mawulire ag'omunda galaga ono yakakasa Nobert Mao era byazze nga akola byonna byazze nga ayitamu obubadi bwazze nga yeekola n'okulumba Speaker Nalongo Anita Among ono ng'ali sure konko nti yagenda okuddamu okubeera ng'afuuka Speaker owa Parliament kamu 2026-2031 wabula olunaku olw'okwosajjo bw'atyo General Muhoozi Kainerugaba ono nga ye CDF wa ggwanga lya Uganda bwe yavaayo n'akyasanguza nti twali tusazeewo ffenna ng'aba PLU ne NRM okusekendinga oba okwendoosinga omusajja amayikiddwa nga Minister Oboth. Kakati bino omusajja Nobert Mao ono nga minisita wa Ssemateeka n'essiga eddamuzi bwe byamugwa mu kutu ne bibeera nga byamukuba wala ddala ono teyalowoozaako nti bayinza okumuyita emmanju bayinza okumuyita kulitalaba okusinziira ku byazze ng'akola ng'ate yasuubizibwa yagenda okubeera ng'afuuka Speaker ow'omwaka 2026-2031. Kakati nno olunaku olw'eggulo amawulire gamaze okubeera nga gakakasa era nga galumiriza nga galaga nti omusajja amayikiddwa nga minisita Nobert Mao ono nga yakulya essiga eddamuzi ampuliza munda mu ggwanga lya Uganda bw'atyo yabinnyise mu ngatto n'ayolekera Entebbe mu State House okugenda okusinkana General Kaguta Museveni amubuuze lwaki yamufuula omwana omuto, lwaki yamulimbalimba, lwaki yamuwuddiisa, lwaki yamufuula akiguumaaza ng'ente esula ku kyoto bw'owulira essanyu olowooza eseesaamu kumbe eyebeera essabyayo. Kakati nno Nobert Mao kigambibwa mbu abaamulabyeko yabadde nga munyiikaavu nnyo era ng'awootedde ng'alinga enkoko ekubiddwa enkuba. Kakati nga musajja wattu abuuza naye ddala lwaki nze, lwaki munkola bwe muti, lwaki wankozesa bino, lwaki wampa essuubi eritaliiyo. Bino byonna ng'omukulu amayikiddwa nga minisita Nobert Mao abibuuza kabwejumbira mwenye General Kaguta Museveni. Era bw'atyo General Museveni yamutegeezezza nti ebya Speaker twatudde tuddamu ne tulowooza nnyo ne tulaba nga minisita ono Jacob Oboth yasaanidde okubeera Speaker essaawa zino wabula amawulire ag'omunda galaga nti mwami Museveni ayinayo ogufu ogusava ennyo gwayinza okuwa omusajja ono amanyikiddwa nga Nobert Mao. Ayinza okumujja ku baminisita buno bwaliko oba Ssemateeka n'essiga eddamuzi ne wabaawo ogufu ogusava ennyo mbu gwagenda okumuwa. Jjukira amawulire agasembeyo galaze nti General Muhoozi Kainerugaba agenda kutwalibwa mu minisitule eya Works ewali General Katumba Wamala gy'agenda okubeera nga atwalibwa afuulibwe minisita. Kyokka ate ye General Katumba Wamala amawulire galaga nti ono ate agenda kuddizibwa mu kifo kya Ssaabaminisita Robinah Nabbanja Musafiri. Kakati nga kitegeeza nti Robinah Nabbanja Musafiri atulabyeko nnyo oyo awummuziddwa agobeddwa takyadda mu kabineeti kubanga okusinziira ku getufuna galaga ono talina walla waalabikirako erinnya lirirabika awantu wamu ng'asuulibwa wabula ng'alina waalondebwa terirabikako yadde n'awamu n'akatono nga kino kyongera okulumiriza nti ono yandibanga atusaavinzeeko nnyo era yeebale nnyo. Era mu ngeri y'emu ne Vice President Major Jessica Alupo ono naye kyandibanga ayinza obutakomawo nga naye ali mu lusuubo okusinziira ku getusomolako galaga nti ono naye yandibanga yasuuliddwa wabula nga tewali walla we tumulaba waateereddwa. Kakati emboozi ya musajja Nobert Mao kanjikuwe maama Switzerland nkutumiddeko nnyo nsaasirya taata obugonvu za Mao nti amuyita boogerezeganyemu meeting yatudde akawungeza akayise Mao ne mwami Museveni ne batuula wabula nti mu meeting eno Mao yalaze nti
si musanyufu. Mao yalaze nti si musanyufu nti nyinza atya mumpise mu kokasi onteeseteese ebbanga lyonna omukazi mulagiddeko bwerere nti musobola kati ate kusaawa envanyuma muleeta Jacobs. Siri musanyufu General Kaguta siri musanyufu. Kakati General Museveni ng'alina okugezaako okumumatiza amwe na KNRM era omukulembeze w'eggwanga mu kisanya ky'ennamba 7 ali mugezaako okutereeza line-up gy'agenda kulembera nayo. Kakati wabaddewo meeting ne Nobert Mao. One-on-one meeting ebaddewo wakati wa Nobert Mao n'omukulembeze General Yoweri Kaguta Museveni. Waliwo yangamba nti bw'omwogerangako muteekeko kiri ekya His Excellency kikoledde. Wabaddewo ensisinkano wakati wa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne Minisita Nobert Mao. Kakati ekibaddemu kye kijjukira nti tugenza okutuuka olwaleero nga omuntu alilayikire okufrontingibwa ekibiina ky'NRM ye Jacob Oboth Maxons yoyo. Omanya oludda oluvuganya gavumenti eruggwaayo batandise dda naye omuweereza ebisongovu batandise dda naye bakuyita kuba batandise dda omukubakuba mpolampola. Batugambye nti musajja mukatuliki nnyo oyo minisita, musajja mukatuliki naye w'abakyala 2 Haji mu ngeri emu oba endala mukatuliki ow'abakyala 2 basipiika b'eggwanga lino. Mukatuliki nga w'abakyala 2 oyo. Kakati oli avuddeko abadde mukatuliki nga ne Vatican takonkona ate nga bbawe Haji kwegamba. Oli avuddeko abadde mukatuliki nnyo nga ne Vatican gyasiiba takonkona ate bwakomawo e Uganda nga bbawe Haji. Kakati ono batugamba nti mukatuliki nnyo a devoted Christian n'abakyala 2 era bonna ku mukolo yabalaze gwe babaddeko emukono Jacob Oboth. Kakati mbadde njagala kutuuka wano nti ekibalo kibaddemu emabega wonna kibaddemu Nobert Mao. Yabadde asuubirwa nti ekibiina kibadde kyagala kuleeta oyo, ekibiina kibadde kyagala kuleeta Nobert Mao, wabula PLU neebanga yapise era ne frontinga Jacob Oboth okukakkananga ebya Mao si birungi. PLU neebanga yaguzizza NRM candidate waabwe babadde baagala era okakkananga yoyo. Kakati General Museveni engeri gy'abadde yasuubiza Mao nti amuyita boogerezeganyemu. Meeting yatudde akawungeza akayise, Mao ne mwami Museveni ne batuula. Wabula nti mu meeting eno Mao yalaze nti si musanyufu. Mao yalaze nti si musanyufu nti nyinza atya mumpise mu kokasi onteeseteese ebbanga lyonna omukazi mulagiddeko bwerere nti musobola kati ate kusaawa envanyuma muleeta Jacobs. Siri musanyufu General Kaguta siri musanyufu. Kakati General Museveni ng'alina okugezaako okumumatiza amwe ku kifo ekinene era nti propose ebadde nti mwami Museveni n'amugamba nti kakkana kiri kyagenze naye kakkana kuwa ebifo ebirala mu bifo ebimu ku General Museveni byabadde yagala okuwa Mao akakkane mwemula ekifo ekya First Deputy Saba Minister. Mao yagambye saagala njagala kiri nze mbaddemu bankubye bbosu ono bbosu yennyini bankuba batya bbosu ku ssaawa envanyuma buli omu abadde akkiriza nti omukazi nze ono avuddewa. Mao n'agamba saagala kifo kirala kyonna njagala kiri era ngenda kujja nga bannamunigina. Kakati abatuukirira General Museveni ensangi zino bamumanyi ng'omusajja atakyekweka atakyalya bigambo bye kati yafuuse n'amwatulira akwatulira misana ttuku. Kakati nti meeting egenza okuggwa ng'abakulu tebakkiriziganyizza Mao ne General Museveni. Mao ng'agamba nti nzija ng'omuntu saagala kifo kyo kirala. General Museveni kwe kumugamba nti nekyolina sijja kukikuwa, sijja kukuddiza. Enkolagana y'NRM ne DP kekomaawo kasita ogaana. Eno enswera ya Rabbi
tebakkiriziganyizza meeting egenza okuggwa nga tebakkiriziganyizza Mao nga agamba nti nedda sibikkiriza kuno kuba kunkuba busu nedda sikkiriziganyizza. Jeno Museveni takyayagala kwegayirira yalabadda kaakati nakiri nja kikujjako n'enkulagana ekome kasita ogaana ebyo ebitonotono byetuvu. Mao agamba nti ajja kujja nga independent waakiri aganye mukuba busu. Documentary nga kaweddeko mangu nnyo Anita Amongo ate nayiika ebibi. But anyway, regardless move yote bitukwatako nabagambye mwezi ensonga tujjemu ebintu bibiri. Tujjemu corruption scandal eyabaddemu, then n'ekirala tujjemu ekintu kye bayita domestic acceptance by the public. Kiki bali mu kutubala. Manya abantu bano batulabaka amatu batuyitira ddala mbuzi. Okitegeera batuyitira ddala mbuzi. Njagala mumanye nti Uganda is undergoing transition. Ziri transitions bbiri eziri mugenda maaso mu Uganda. Waliwo transition gye tulina okufuna ffe nga bannansi. Then waliwo ne transition bano gye baagala okutuwa. Nga bo okitegeera after committing atrocities, okuba abantu, okutta abantu, enforced disappearances, imprisonments, murder, torture, and all sorts of human rights violation, which is against the international charters. Kati abami bano balina transition gye baagala okutuwa. Muhoozi Kainerugaba MK project yeri mu kugenda masezemu n'ezokukabupya ne ezokidde mu version ndala nnyo. Ekintu kino baagala kukikola batya. Njagala tugendeko wa Ibrahim Traore. Era kakati weeks zino ngenda kubanga mpira nnyo mu West Africa aho tegerewa baagala okutuga. Nakugamba nze ebintu by'engenda okusomesa ogenda kubanga obirawo. Abantu bano bali mu kubala transition ya Ibrahim Traore. Naye nakugamba gwe munnansi oba tomanyi manyi golina just ino revolution yennyini gye tulimu ogenda kakasa kikyoli, ogenda kakasa amaanyi golina. Kati bagezaako kukuuba ne bakuza eno naye nga nkugambye gwe target gwe kubanga tukkirize nti eno regime yakifunye ekintu kye bayita international rejection ebagifunye nti balayidde nga tebalina arafu nga tazirina. Naye ono omwami okulayira kwe yagambye kati ekijja kikole kijje then kambapangire ki transition kukiga kambapangire ekintu kibayita transition. Nabagambye twetegereze nnyo ebintu bino. Yes, twetegereze nnyo ebintu bino ffe aba Uganda Independent Mindset Front twetegereze nnyo ebintu bino. Baagala kutubala Ibrahim Traore etya okugezaako okufuna transition ya Ibrahim Traore egenda kubeera etya. Olina okusooka n'okakasa nti olina ekintu kibayita domestic acceptance oba social factor, the deciding factor. Abantu kubanga nakugamba nti zino kundi ezigenda mu maaso wano ensi yonna yonna okuyimirira ku bintu bibiri. Kati ebintu bisatu. Kati ebintu bibiri bwe bibanga abiganye nga influencer aganye, the influencing factor that is United States of America, then the determining factor yebayita Bungereza. Still oba osobola okufuna obuyinza senga obeera omaze okukapitalinga n'ofuna ekintu kibayita social factor ng'ogifunye bannansi. Kino kye nakugamba nti gwe munnansi osobola okukeera ku makya n'ogamba embassy eno mufulume wano ne bafuluma. Xenophobia egenda mu maaso mu ggwanga erya South Africa. Okitegeera osobola okukeera ku makya n'ogamba embassy y'ensi yonna yonna mufulume wano. Kati naye oyo w'emmundu tasobola kukikola, tasobola. Okitegeera kati the only way okuleeta ono into power alina okuba nga amaze okukola ki ng'amaze okuyita mu kalulu ovuuki tasobola kuwangula kalulu newe kabeera kamu naye tukaba nti nakalulu kakugwe mu nnyumba yaabwe tebasobola kumulonda. Okitegeera kati engeri gy'alina okujjamu erina kubeera kuddita. Naye bw'obanga ogenda okukola kuddita yonna tokeera ku makya n'okukola bukozi kuddita mu nze empambya amagye gateekinze over no. Olina okubeera n'ekintu kye bayita social factor nti bannansi kuddita gy'ogenza okukola oba gy'ogenda okukola erina okubeera nga bannansi bakola ki nga bannansi bagikkiriza. Kino kyekyali mu West Africa, Niger, Mali ne Burkina Faso nti omwami ono senga akeera ku makya nga si gwe baalonda n'akola kuddita ku kitaawe wadde wetuli awo talina legitimacy. Okitegeera najja n'akola kuddita oyo abeera agenze against the constitution of the Republic of Uganda. Kuddita tezikkirizibwa even the international charters. Ki ekisooka okukolebwa bacapitalists be basooka kubanga this is against the United Nations Charter kubanga basayininga ku kintu kibayita Universal Declaration of the Human Rights Charter. Okitegeera ekwata obuyinza n'ebwa gwe munnansi akola ki asembayo. Kati senga akola kuddita eno n'agikola mwe bannansi nga muganye okukkiriza kireeta international powers okujja ate bo okulwanyisa regime yennyini ebeera ekoze kuddita.
kitegeeza nti ono not only nti agenda kufacinga challenge oba difficulties within the system nti mule mu system nyinyi mu abatakkiriza kujjako, but still again are facing difficulties to convince the international community. Era challenge eberawo yakubwa kidamu yakubwa neki kyakikola senga akeera kumacha nakola kudita nga mwe bannansi muli kusaidire mugamba yes tuwagira nimweyiwa ku speed nga Ibrahim Traore kyakola nti Ibrahim Traore ne banne bali bagenda kubwa amaje ga France kusigira bali bagenda kubwa amaje ga France ne Komesa bali bagenda ne ECOWAS yali genda bakuba era ekyabaletera okusoka ku withdrawing mu ECOWAS kusigira ekintu ekyo naye olwokubanga nti bannansi businesses baita kati ESE countries oba Sahel countries ezo ndi bannansi abali mwezi ensi AES countries boy beita abasatu abo kakati olwokubanga nti bannansi b'ensi ezo baali bakkiriziganya n'amagye gano kyegakoze kyali kizibu nnyo amagye ga ECOWAS kubanga njagala tukire nti ECOWAS eno kwagala okulumba Nigeria yali emine kwagala okulumba Burkina Faso yali inakuyita Nigeria waliwo koskafa awo yabaleetera n'okuwamba ennyonyi ya Nigeria Burkina Faso n'egiwamba n'emala n'egita oshegere ekintu ekyo kati ECOWAS yali yagaleetera Nigeria naye ECOWAS is sponsored by French army, which is amajiga France over the French government, which is wangachi Ibrahim Traore ne banne bali bakoze kiri against the international charter kiba kijimenya naye olwokubanga nti balina deciding factor nga bannansi bagamba nti wadde awambye akoze kudita fetu mwagala okitegeera wadde akoze kudita fetu mwagala okitegeera ekintu ekyo ati nekibeera kizibu nnyo amajiga ECOWAS n'amajiga France okugezako oku-activating international doctrines and international charters okuza-activating okusobola okujja okutaasa banna okujja okuwamba Ibrahim Traore era ekyensonga lwaki abafuukidde ekizibu paka kati okutegeera ekintu ekyo nti alina the deciding factor girina nti kati noba omuziza buzza mu kalulu ne mugakatudde mu kalulu era sikiri asobola okukabakuwa naye ye alinamu kiri ekyamampa nti Ibrahim Traore ne banne bali mukola bakyalinamu bekisimu abategeerera ekyo bakirina nga batandise okukakana nti bagenda mu kalulu already Ibrahim Traore asolobako ekitali kuono. Then number 2 Ibrahim Traore omutunuulira ne banne ndiye kyali kyangu nnyo nti already system tebagirinaako kakwate kamanyi nti bali mu maje yes yali mu maje nga kapiteni nga mwali mu maje naye otunuulira ku bikolobero ebyakolebwa bannansi ba Burkina Faso ebyakolebwa ku bannansi ba Burkina Faso Ibrahim Traore ate yete yabikolaki teyabirinaako konyemye kundi okigira ng'ono already alina hatred kati okwagala okumuteeka mu transition eno okugivuga balina okusooka ne bakwata buli kintu kyonna kyembadde munenya gavumenti eno omwami yagenda kukikola nkiddamu buli kintu kyonna kyembadde munenya gavumenti eno omwami yagenda kukikola okitegeera mu kukikola kiba kitegeeza nti agenda kuddamu asike sympathy asike emitima gy'abannansi mutandika okupisa sakidati alikitimizinga kudita oba take over yonna gyayagala okukola okuva ku ttaka nti mwe bannansi mugenda kubeera ku saidi ye senga international actors batandika okuinterveninga okugezaako okumusuuza kino eno kyabeera akoze ng'ayagala asitule mwe bannansi mujje ku street mutandinge against the international actors. Transition gye bali mu kutubala naye bakulu tubagamba nti we are watching tubalaba every move gye mukola tugiraba Uganda transition gyerina okubeera nayo yeno ey'abannansi abakeera ku makya ne balonda ne bagamba ono bwe tulonze eyo transition gye twagala teri transition gye mugenda kutubuzaabuzamu kubanga you are dealing with the smart generation tetugenda kubavuula but we shall out reason you tugenda kubalabisa buli move gye mukola omwami ono alaga nti kati ali mu kulwanyisa corruption atandise n'omuntu obwedde aliko amasannyalaze Anita Amongo mu Uganda bwe yasinga okubaka amasannyalaze ga corruption lwaki bamuwujja dda okuva mu international actors kati naye gwatandikiddeko okitegeera ekintu ekyo gwatandikiddeko okulaga nti naye akola ki nti naye alwanyisa sati kubanga ono yaliko amawulire okitegeera yaliko amawulire nze nabagambye tutambuze corruption scandal waba nti omuntu amaze emyaka 6 ngabba alina obugagga bwe butyo ate banene bamaze emyaka 4 bo bayimiridde batya tutambuze corruption scandal naye bannayuganda twebereremu tebatuzanya buno butrap kufuna gundi change eya Ibrahim Traore mbu nga naffe bannansi tuwagira no please ebyo tetubikiriza twagala ekintu kye bayita democracy twagala human rights. You should not mess with us, you should not play on our minds okitegeera ekintu ekyo so ali mu kuba transition bagibukidde mangu yeye kakati ono general asobola okulwanyisa enguzi yalemesa gundi muzeeyi yamulema enguzi muzeeyi mu kumulema enguzi general ono yagenda kulwanyisa enguzi
bali mu kusiriwaza kitegere kintu ekyo bali mu kusiriwaza bakuwe transition nga naawe ogiwagira ogambe kasita yalwanyisa enguzi kasita yakwata kino yataba political prisoners yakola bwati ekitegeeza asobola tuga ono omusajja asobola n'okukola constitution n'agirestore nga nazzamu age limit nazzamu ne term limit wamala okutulako nga namwe mukkiriza naddamu n'abijjawo. So let us be wise and open our eyes. Transition gye twetaaga okufuna yeri international ng'ono ali mu background yange ye president wa Uganda akiddamu ng'ono ye president bakulu ebintu bino bintu byakulonda bintu by'abantu kwesalirawo temutulapinga. Please don't rape us. Tugamba tugende in the right criteria omuntu zalina okuyitamu okufuuka president okitegera omuntu zalina okuyitamu okufuuka president w'eggwanga tugenda kukkiriziganya nakyo naye ate mwagala tulapinga why going to rape njagala owuliriza ono Kabanda then tweyongereyo ogenda kutegeera kyenkugamba. Bwe tuba twagala okumalawo enguzi mu Uganda omuntu eyatandika okwogera enguzi okulwanyisa impunity state capture obubbi obuli mu gavumenti ye General Muhoozi Kainerugaba kye tulina okukola yayina eddagala. President Museveni 2026 tukusaba taata otukulembedde ekimala era tusiima wummula enguzi eno gye tuli mu kwogerako togenda gisobola olw'ensonga nti ye President Museveni enguzi kyatagenda gisobolera bino byonna ebireese obuli bw'enguzi yabitondawo President Museveni. Tugamba nti districts nyingi ani yazitondawo President Museveni. Constituencies nyingi ani yazitondawo President Museveni. State capture kati noshanga ng'omuntu atayina kifo mu gavumenti nga yakulira okutwala abantu wa president yakulira ba investors yaleeta abasuubuzi b'emmwanyi yaleeta yakati yakulira abannamawulire eyo state capture nti president alina weyenyenyeza bwagenda okugira bwati nga nti anti Kayindo otafiire kati newankubadde ettaka yalibbye muleke kubanga yaleeta bushenyi abantu beyo bajja kunyiiga eyo state capture ino okuvaawo nti Kabanda bw'ababbye ekintu nti abaini mubende bagenda kunyiiga. Tetulina mu kujjanjaba kiwundu tuli kimasaajinga Kabanda wamwe akatambi ako kedda kamabegako kati no byazenga abalaga nti kakati tukutte ba UPDF officers wanguzi tulwanyisa corruption wano mu UPDF oyo biba gundi benguzi biba godfather benguzi bo benyini biba godfather wa corruption bo benyini biba godfather abobubbi ono no gwalagira ko aleno gwatulagira continue ono tusobola mugira na just grab oyo taina wabye not even a quarter basajja bano batubye not even a quarter. Just imagine ndi system biba controlling ebyobugagga by'enseno byonna biba bitwa 100% byonna byabo biba controlling ebyobulimi budget zonna biba zicontrolling deals zonna zonna ziba zicontrolling biba controlling minerals zensi okitegera aid biba gikwata grants biba mutwala buli kimu ekijja mu ggwanga bibakola kibiba kitwala akati ate ali mu kulimba ate ali mu kutereza simanya ali mu kulwanyisa nguzi kijje muri mu kulwana umubanga mwagala okulwanyisa enguzi mwetandike mu nyini mwesibe mu nyini mutandike okwesiba kubanga godfather w'enguzi tumumanyi enguzi eri mu DNA. So kakati ono yego baliko already bali ku mulambo ogwa fedda bwe bali mu kuba empiso kitegera bali mu kuba empiso n'erinnya ki erivuga zipeti fight bazitaddewo simanyi Piero yu simanyi Jeno nakola kino erinnya erivuga eryo yebagala ngo bamukomyewo manyi bannayuganda muli galipo nnyo bannansi muli galipo nnyo ndi kati nammwe babamulese then mugenda kwangu okukkiriza okitegera ekintu ekyo. So tubeere open, let us open our eyes. Bano baagala kintu kya Burkina Faso baagala kintu kya AES countries kye baagala okutukola mbu bagende okuwamba nga naffe tuli ku saidi yaabwe bakulu tetugenda kubikkiriza. Kyova olaba omwami ono ne wali baali baagala kuleeta Ibrahim Traore mu Uganda ng'ekyaliko mu Uganda wano asika abavubuka bideni alage nti no amagye gawamba basobola okubaako kye bakolawo. Enguudo zonna construction bills zonna ezigenda maaso mu Uganda zikolebwa amagye ani akulira amagye ati bakugamba nti akubiriza bulungi nnyo enguudo z'omu Uganda azikubiriza takkiriza bubbi mu magye wobba akukwatira wakuba jjeeke akomewo kino ekintu kye baliko bali mu sympathy bakulu muyina okufeesinga ebikolobero byemukoze bannansi ebyo muyina okubifeesinga tusooke tukansalinga ebyo then tyoke tujje kitegera ekintu ekyo tyoke tujje twesimbewo otherwise tetugenda kukkiriza nga ffe bannansi ebyo byemuli mu kutuvuga mu reverse psychology tetugenda kubikkiriza ffe twabirabye dda twabalaba dda munoonya kamupaaka naye bakulu eri nga wekyahappeninga ku birthday
bwekya happening nga muli mu kukattwa yeyo weeri bannansi tebabaagala bannansi tebabaagala ezo transition zemuli mu kutupanga ezo bakulu ezo transition zemuli mu kutupanga tutaddewo amaaso gaffe abiri galaba so munnayuganda weebereremu buli kintu ekijja wano tukiyita diversion before you get excited soka tutunuulye ekiri mu context eri mu kino ekintu kino kyebakola kyebatuleetera so si buli kimu nti ekijja ebeera diversion no please tebeera diversion bakulu eno tebeera diversion eno si diversion this is a transition eri mu kugenda maaso kujja kuyaffe gye tulina okufuna yes naye nga baagala kukola ki baagala kufuna deciding factor tasobola kukwata buyinza nga temusazeewo niwakeera ku makya n'akwata emmondo ne mukeera ku makya ne muyiwa ku street ne mugaa tetukkiriza agenda kuvaako kubanga agenda kuwa ekyo kyabeera akoze kibeera against the international charters ate jjukira ono alina challenge within and outside the system ati byonna byonna birina kati wali obuzibu kitegera naye kikyagenda okukola tinekwanaabeera ne fight within the system nti nga system yennyini ntemwagala naye nga mwe bannansi much of the population ng'emukkiririzaamu asobola okufuga kubanga bali they are just a few individuals of which it is a few individuals versus the population, the total population of over 50 million Ugandans alina okukonvinsinga mbu ekintu kyekyabeera akoze kibeera legit era kukakasa nti